Yokaana 16:33. John chapter 16 verse 33. Yaga nti ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku naye mugume. Tiyagamba naye mwetuge, tiyagamba naye mudduke, yagamba naye mugume kubanga nze mpangudde ensi. Ffe tusigazza kuba kifudde singa Katonda nnyamba ne kiyingira mu mutwe gwo. Tusigazza kuba kifudde. Edda ennyo actually ekintu ekyasooka okubeera mu bulamu bwange nga famire zaali firimu. Ekyasooka okubeera mu bulamu bwange nga famire. I'm telling you the truth. Sina budde bwa kulimba. Firimu zaali zafuuka kitundu kya bulamu bwange. Ngenda ne mpatikana, bwe mala okupatikana nga nzijanga nyingira mu kamalimali. Nkulidde bwayiisaawo. Era nze neewuunya Katonda. Nenkoma w'Emakerere ne wabeerawo church ennene bweti. Nze yakulira wali mu Islaamu zinga eno yonolaba tewaliwo ttaka. Emyaka ne gyetoola ne tudda n'embeera kasozi k'Emakerere nga ne be nawangaala nabo bali wali ebwayise balaba nze musumba wano nga ndi ku acres 8 n'ekitundu mu Kampala. Eka 8 n'ekitundu enjereere bw'ataba Katonda ozijjawa. Atudde ku ttaka nobeera assured oli mu kifo kituufu Katonda kye yeerondera. Kye tuba tuliyita ettaka ettukuvu tolijjako n'osigaliraawo. Nkuliddeawo bwayiise era bwe navanga mu kutembeeya kwange wasibye otambula division zonna ozimazeeko n'okomawo n'oganika sinagenda mu tonninnyira kansooke mala ogenda okulaba ku firimu. Era ne nafuuka memba nga batabani ba Kamalimali sikyabawa ssente. Firimu z'omunkinzi nga sisasulira, firimu z'omubaseesa nga sizisasulira. Mukodomi wa Kamalimali ge twayitanga Bad Spencer n'atandika endala walimu mugundi awo kuligenda mu Kimombasa nga era yonna ŋŋenda. Naye kiki ekintu te mu firimu? Edda ennyo waaliwo omusajja baamuyitanga Bad Spencer nga ye firimu sita kati simanya ani aliko. Naye Bad Spencer yakubanga ebbaala yonna bwogu. Firimu z'abazimanyi bazimanyi. Kati nga munda muli owulira okuggunda tutu tu 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 tu. Kati womanyira nti munda kikaaye ng'akasuka abawedde bayita madirisa ne bagwa ebweru. Kati bano baakubye ebiseera bisinga baabanga bakyakalanyiza ekyalo ng'ekyalo bakibuzizzaako embiibya. Kati bannakyalo bwe balabanga Bad Spencer nga zze n'ayingira munda omwo, abo baakubye abawedde baakasuka ebweru nabo be bakuba. Otegedde lwaki nkututeeko mu firimu. Kati Spencer be yayisanga madirisa bali ab'ebweru nabo ne bakongera tteka omulamu ne bagukba omutwe ne bagusotta, abafudde ne bafa, abawonye ne bawona. Naye nga Bad Spencer bw'ajja manya nti naawe atakubangako, eyakujooga naawe ogenda mukuba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Buli kye tuyitamu muno mu nsi kiba n'ekyekikuyigiriza. Bw'otokitegeera kati olikitegeera mudda. Kati ndowooza kitegerekese, n'abakadde bakitegedde. Ate bw'okitegeera olina okuddamu amaanyi otegere nti ensi erina Bad Spencer, ffe tulina Jesus Christ. Ezikubire waggulu oba amagezi gazze. Ngambye nti oba amagezi gazze ezikubire waggulu eza Yesu. Buli mbeera gye tukwatagana nayo Yesu yagiwangula. Kiŋŋambira akuliraanye, kiŋŋambira abantu basatu. Buli mbeera gye tukwatagana nayo Yesu yagiwangula. Yesu yagiwangula. Yesu yagiwangula. Kyakugambye mu Yokaana 16:33 tibino mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde. Nsi tiyagamba ndi kubanga nze mpangudde
koota y'ensi. Tiyagamba nti kubanga nze mpangudde haafu y'ensi. Wabula yagamba nti mpangudde ensi. This Savior that we follow, this Savior that we believe, he overcame the entire world. And actually not for him, but for us. He overcame the world, not for him, but for us. So what we have to do is to finish the job. Our job is easy, is to finish the job. Tumalirize kino ekintu ekitalina maanyi. Mukama waffe Yesu kyeyamala okusekula. Tumugoberere tubeere mu bigere bye. Ensi Mukama waffe yagiwangula. Yagenda okwambala engule eneesinga engule zonna nga n'engule ey'amaggwa agyambadde. Ne baba bakwambazizza ngule y'amaggwa leero naye yagiwangula. Ojja kumaliriza oyambala engule ey'amazima. Ojja kumaliriza oyambala engule eya ffeeza ya zaabu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Eriyo abantu benjogera nabo olwaliro nga bakutisse engule enzibu y'amaggwa. Ensi ffe abaweereza Katonda ow'amazima era Katonda owa ddala tugirabyeko bwefaanana, naye tugulumiza Katonda nti yagimalamu amaanyi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi.